abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo nkone mu Gombo Lake mu district erengo okusiika Mwannamawulire Rafaela Nakabubi yafidde ku myaka 45 Nakabubi erenga mama omukozi munnaffe Judith Nalugwa yafidde mu ddwaliro Nsabe gy'addusi oluvannyuma lw'okugwa ekigwo. Emikolo gikulembeddwa Musumba Cecile Masaka Severus Juma nga yayiwa kubana mukulu w'ekigo Kyenkono Reverend Father Pasco Sewalu okuzika kwetabiddwa akabukulembeze ku bititi gy'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo. Bw'abadde ayigiriza Father Sewalu atenderezza omugenzi okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe nga yeeta mu kusomesa n'okubulirira abantu okusobola okubeera abantu balamu. Era bwe baba abaana oba ab'enju oba abantu abadde bamanyi Nakabubi bwe tubaako n'obutamanya bwonna obwo twabwenoonyeza oba twawaganyira buwaganyazi naye mukyala Nakabubi Rafaelina yakola omulimu gw'okuyigiriza. Father Sewalu ategeezezza ng'omugenzi bwe yali omusale mu kuuma ettaka ly'Eklezia eryawubayo kitaawe kyagambye tekitera kusangika nga abasinga obungi babeera mu nkaayana. Abakungubazi abalala okuli bannaddiini nabo bye yakolako n'abategeezezza ng'omugenzi bw'abadde omuntu omulungi atazika era ne basaba bamuleke okutwala omukulu mu maaso. Yajja ku CBS mu 1998 ennaku z'omuzwali 2 Desemba ku ssaawa 2 zera wanikanga abakozi seremani w'amaanyi sebo agenda kulampola mpola CBS tegoba ubakaka tegoba nebumuuza agenda akola emirimu emirala. Adrian Bali bwanika ku Lwabukedde TV agomeza bamulikwa ne yeebaza abantu bonna abedde munnaffe Nalugwa okuva amawulire g'okufa kwa maama we lwe bagategedde. Tujja kuyimirira wamu naawe kati wafuuka kitundu kuffe era tusaba Mukama akugumye namwe abazze okuziikirako baganda baffe bano tusaba Mukama abazzeeyo mirembe Omukama abakuume. Simon Mukasa ku lwamulekwa ategeeza abakungubazi nga nnyabwe babadde omusomesa era nga yakola ky'amaanyi okubakuliza mu mpisa n'eddiini. Ategeeza nga bebasigazza okusomozebwa okw'amaanyi waatali. Kituufu maama oyo yakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga atuzimba okufekamu empisa zino. Yayogeranga direct naye ebiseera ebisinga nga tuli bato yatugereranga engero okusinziira ku mbeera eyabeerangawo era okusomooza maama kwatulekedde nina okuwandiikayo ekitabo nga kikwata ku ye n'ebyafaayo bye. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwetikiddwa omumyuka wa Ppookino Dick Muwanga atenderezza omugenzi ng'omukyalo omukozi akozesezza omulimu gwe mu kulungamya empisa mu bantu omwetuwazi atayagala eddiini ye. Tubeegattako okukungubagira n'ennaku abadde munnaffe abadde ayagala ennyo Obwakabaka abadde mwetuwaze mukozi ow'amazima era nga Mukristo omugundiivu ayagala ennyo eddiini ye. Omukyalo ono oba maama ono ali omu ku abo abatuyambangako okuyigiriza abantu obuntu bulamu. President Museveni akikiddwa radesi w'e Masaka Topista Lulese Nkungu ng'amutisa amabugu ga bukadde komi. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi aweereza obubaka ffe tetutya zino ngenda kugenda nazo nziteeke ku akawunti ya Nakabubi ngimanyi bulungi 10 millions zibayamba okumaliriza ebitawedde bulungi kubanga okufa tekukolebwako appointment. Y'omusumba Juma Sibamulekwa okubeera ekitule baleme kweyawulayawulamu. Ekikulu kyekyo Simon kyasembezzaayo okuvibwako maama kubafuula ekitole. Luvomugezi agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Fiona Nanyemo yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.